libadde essanyu jjereere nga Ssaabasajja Kabaka akomawo okuva mu Bulaaya gy'abadde yagenda okufuna obujjanjabi era nga akaseera kabadde kagenze ebigambo bibadde byogeddwa buli kimu kibadde kimaze okuba nga kiyitawo naye tuli basanyufu era tuli bagumu nga tugamba nti kaakati nno Ssaabasajja Kabaka tuli naye era bannayuganda mwenna abeegasse ku bannammwe okwaniriza Ssaabasajja Kabaka balange tweyanzizza mwebale mutima ogwo tusaba omutima guno gutambule ate tegukoma wano gutambulire ddala emirembe gyonna banange mutulaze machuwa banange mututambuza bulungi banange mutukutte bulungi ne Ssaabasajja Kabaka gyali tusuubira nti musiimu nnyo nnyini ddala embeera bw'etyo bweri bannayuganda beegasse okwaniriza Kabaka waabwe nga bamukulisa eyo gy'abadde ebigambo bibadde byogerwa babadde mwenna mubiwulira baganda bange bibadde biyitawo tubadde tweraliikiridde emitima gibadde gitwewanise naye kaakati tunaagambako nti weewaawo Ssaabasajja Kabaka akomeddewo mu maanyi era bannayuganda bamwaniriza mu nnyonyoza ey'ekitalo mwebale nnyo bantu baffe mwebale nnyo baganda baffe mwebale nnyo abantu baffe mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kwagala Ssaabasajja Kabaka mwebale kumulaga mukwano mwebale kumutambulirako mwebale nnyo buli alina kyakoze kyonna kyonna okwaniriza Ssaabasajja Kabaka tweyanzizza nnyo tweyanzeege era tulina okukkiriza n'okusuubira nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga lyekkubo ate era y'ensonga yaffe bannange tulina essanyu okubategeeza nti omutanda akomyewo akomeddewo nnyini ddala era abaana ba Buganda bonna beegasse wamu okumwaniriza mu ssanyu tulina okukkiriza nti Kabaka waffe ng'alwamu naffe ku lwa bannayuganda n'eggwanga lino tulina okukkiriza nti ddala bulijjo essaala yaffe gye tusabirira nga bannansi imaze okuba nga eyitamu era tukuyozaayoza mukama waffe Ssaabasajja Kabaka kulikayo gy'obadde n'obugumu bw'okozeseza okulaba ng'oyita mu kuubagana okungi ng'oyita mu kusoomoozebwa okungi naye n'osigala ng'oli w'amaanyi balange tweyanzizza Ssaabasajja Kabaka olwaleero mumuwadde bail abaana ba Nuupu bali mu court martial abaana ba Nuupu Masaaba Faustine tumunoonya tetumanyi na gyali okitegeera kati temulaba nti ebintu byemukola bya bussiru mugenda ne mwekuba emipiira kubanga ffe we are very smart we are very smart ekintu kya pressure twakimanya nti mwe mukizannya mwagala okuteekamu Nuupu mwagala okuteekamu people power naye ne mutamanya nti ffe we are very smart kati laba mwe mwekubye omujje pressure mukedde ku makya mumuwadde bail full figure where are you era full figure mwabe Mengo muli luddawa kati njagadde mbalageko akatono nnyo mumanye nti we are very smart oba okitegeera kati gwe nkumaze ekirala kye njagala okubasaba mwenna baganda bange okusooka njagala mumpulirize bulungi omumpembe Yoweri Kaguta Museveni yasooka n'akwata media ze Uganda zonna ndowooza mwakirabye nsiba mbagamba nze kojja omugezi nti nkola ekintu kimu mu mwaka navaayo wano ne mbagamba nti omumpembe Yoweri Kaguta Museveni yakwata music industry abayimbi abasinga bonna bemulaba okujjako the few be batalu subscribinga ku Museveni ne mbagamba abayimbi abo bemulaba leave alone Bebe Kulu avaayo n'ayogera because oyo Bebe Kulu njagala obagamba muyina n'okumwagala because ye tumumanyi waagwa ne waliwo ababuzaabuza the likes of Spice Diana the likes of Shiba the likes of waliwo abalala ababuzaabuza Kenzo mwenna mwali temumanyi kyalowooleza Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali temukimanyi nayogeranga ne Kenzo for long Kenzo nga mwadvisinga ne mwagamba Kenzo nga bw'oli akaana k'embaata wandibadde weemanya
kumbe Kenzo nga bamuwadde ddiiru nenvaayo wano nembaweereza information nenjiba wabwe gata Kenzo ne mumumanya Kenzo yagenda okulaba nga ekintu kimulidde n'ayingirira ddala n'abeerera ddala nga ffe abasiraamu bwe batugamba nti bw'oyingira mu busiraamu bulira yingira obuliremu kati ndowooza mulaba Kenzo waali navaayo wano nembawa information ya Kenzo kati all along mubadde mwebuuza lwaki Kyagulanyi Robert Ssentamu tebaagala kumukyaza ku BBS Terefayina lwaki Kyagulanyi Robert Ssentamu tebaagala kumukyaza ku CBS nga mwenna abasinga temukimanyi Gashumba nze bintu byayogera sibikkiriziganya nabyo naye Gashumba nga tannaba kujja ngano omanyi sometimes nga Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yakugambye nga ali ebusoga bwogende wa Museveni tateesa naawe nti ekintu akiteeke mu nkola bwogende wa Museveni agenda akukuwa buwi sente you leave him alone Museveni has tried us several times bannange njagala kubawa sente mulekeraawo okubeera bwe muti kati mwalabanga Gashumba ebigambo byayogeranga nga tannaweebwa sente n'ababuulira ekikwatagana ku Mmengo n'ababuulira ekikwatagana ku Mayega kwa mukitegeera kati mwenna mwakiwulidde bulungi bwe nasisinkanye omumpembe Medin Sereko Sebuliba Medin Sereko Sebuliba yakuwadde statement n'akugamba yakugambye lwaki Kyagulanyi Robert Ssentamu tajja ku radio lwaki Kyagulanyi Robert Ssentamu takyazibwa Mayega ye overall controller era ezo radio njagala okubakakasa mwenna radio CBS si ya Buganda radio BBS Terefayina si ya Buganda era baganda bange bwe nabadde ne Medin Sereko Sebuliba mwenna mwawulidde saakoze nzomanyi saagala likes sa engage nze ne Medin Sereko Sebuliba era mwagala okwebuuza ka video yako bwe nakakwata kubanga nakakwata bwe twagenda ate wa Pascal byengendo ebintu ebiri awo mwenna temumanyi ebintu ebiri wa Pascal bingi Medin Sereko Sebuliba we yali azze ate Medin Sereko Sebuliba njagala okuwoninga ekintu kye wajja okukola ebungereza ewa Pascal byonna baatu briefings byonna tubimanyi bulungi nnyo Medin Sereko Sebuliba Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe twajje Upton Lane yawe Forest Gate mwali temumanyi mwenna ba Medin mufwabagwako bugwi niyo olw'okuba Kyagulanyi amaanyi ge yali alina ne tugala Upton Lane eyo nga bwe mugiraba mwenna babeera e Forest Gate twagisiba abantu ne babuuza who is this person asibye Range Rover zalinga 8 nga zisibye egundi eri obo kitegera Medin Sereko twakugwako bugwi wali tokimanyi nti Bobi Wine ajjaawo kubanga gwe every time buli lojje UK kubanga tukimanyi oyinayo omukazi n'abaana Uganda gye mugamba mbu nnungi tukimanyi oyinayo omukazi n'abaana obo kitegeera naye twakugwako bugwi nga tokimanyi mukimanyi lwaki mwali mukuma olumbe ewa Pascal omukyala teyali nammwe ebintu bya Pascal saagala biyingiramu naye bannayuganda bannange mwenna abawangaalira e UK mugenda kutegeera lwaki Pascal yafudde mugenda kutegeera lwaki Pascal yafudde kati Medi bwe twakugwako you were very shocked era kyovola banga n'ebigambo bye wayogera up until now obyejjusa naye ffe twafunamu okumanya bannayuganda baamanya ani agaana Kyagulanyi Robert Ssentamu obutajja ku leedi ezo Owekitiibwa Honorable Rutamaguzi Semakula mwamugobye ku BBS Terefayina Owekitiibwa Rutamaguzi Semakula mwamugobye ku BBS Terefayina because yaga ayogera nnyo kubanga BBS Terefayina eyo mwagalako omuntu atakuba mpuuga kyovola banga mukyazaako lw'omushana tamanyi Luganda bulungi
Lwomusana talina programu ya Lunyankole bwaba claiming okuba nti Munyankole gyayogerako. Temuyina programu ya Lunyankole mwe muyita Lwomusana oba ayogera Olunyarwanda. Naye najja ku programu y'Oluganda n'abeeranga every time jjajja wange ow'ekyazanga, jjajja wange ow'emukono, jjajja wange ow'emityana nga tasobola kumuwulira bulungi. Lwomusana n'ayogeranga programu eyo ng'ateekamu Oluzungu. You know why you invite Lwomusana? Because Lwomusana is a state agent. Okitegeera? Kati mwakutte every person atasubscribing ku Mathias Mpuuga ne ka group ke mwamugobye ku BBS Telefina. Kyovola banga Honorable Lwomusana, I mean Honorable Lutamaguzi Semagula tajja. Sharing a video nkyakuleetera. Sharing a video njagala otandika okutekinga notes mpola mpola ku bigambo bye nkugamba. Nzija. Kabalo kunyawo ku mukatono. Tugenze maaso. Kakati mwena mwalabye nti Medi Nsereko ekintu kyamuguddeko buguyi. Era Medi Nsereko ebigambo byayogedde. Ate Medi bw'obeera omugezi ebigambo ebyo bye wayogedde. Jjukira ebyo ebigambo si bye wayogera byokka. Medi Nsereko bwe twajje Upton Lane bwe twakukwata vidiyo eyo naawe wali tokimanyi naye lwaki nnata vidiyo eyo. Vidiyo eyo nagita because mubadde mwena mwebuuza. Kabaka waffe ali ludda wa era ani amuyinako control. Era ani yawamba Mengo. Kye mubadde mwebuuza mwena ani yawamba ffe bannayuganda Medi Nsereko bwe watugambye mugende mubuuze Mayega. Meaning Mayega ate Mayega njagala okuwoninga. Ene bwawo tujja. Medi Nsereko ekyanteesa vidiyo eyo because Mayega tumubuuza Ssaabasajja Kabaka gyali alowooza tetumanyi gyali. Mayega njagala okugamba nga bw'oli ku vidiyo kuno ng'olaba tumanyi Ssaabasajja Kabaka waali naye gezaako okole mistake. Tumumanyi Ssaabasajja Kabaka gyali mumanyi takyasobola kujja kukola statement nga bwe njogera. Mukimanyi kye mukola naye njagala okubakakasa. If you dare do that mistake mugenda kulaba Mayega tugenda kukutwala nga tolinnya. Ffe na releasing that si yeyo yokka gye nnina. Medi Nsereko okimanyi bulungi ebigambo bye twayogera. Nakwengeginga for over 5 minutes. Omanye ebigambo bye wayogera. Naye nataako this one. Bino bye byali suitable. Nze nogwolaba munnange wano nze natala daafiya. Kati ne bonaabeera nga oli Ebungereza ojjawo nkimanyi olinawo omukazi mu bannoonye nze natala daafiya. Era ne Kyagulanyi akimanyi nti when it comes to intelligence yenze musajja we nnamba emu gwalina. Kuba kitegeera. So narilizinga vidiyo eyo okulabira ddala okujustifyinga Mayega ebintu byakola. Kati Medi n'enta vidiyo eyo nakulengedde ku mbaga yaki ya muganda waffe Nyanzi. Nakulengedde nga wenna oseka amaje mu lukufu. Ye by the way, Medi Nsereko lwaki tewajja ku Kivulu ekyali Greenish mu Intercontinental kubanga buli lwojja Ebungereza nga waliyo Ekivulu ojja lwaki tewajja? Because wamanya nti abasajja bano kye bankoze kibi nnyo. Twakugwako nze nali nakimanya era wawulira mu video we nakugamba. Enswera yange ekutambulirako Medi Nsereko yaŋŋamba prior to that nti you are coming to England. Yaŋŋamba era najja ku Nsereko ku video ku page yo nenkugamba because mukola ki temumanyi omulembe guno gwe tuliko omulembe guno guli very advanced. Okitegeera omulembe guno guli very advanced. Nze namanya nti ojja era bwe twabagwako naye kyenjagala lwaki kiki kye muyiga mu kino bannayuganda.
Chemuyiga mu kino banna Uganda nti Obuganda nga bwe mubulaba siwe buli. Era programu y'Obuganda nze muganda wange Fred Lumbuye yagimanyi n'okunsinga. Wokitegeera. Fred programu y'Obuganda kati njagadde mbagambye ekyo. Kakati nno njagala mutandike. Musharinge video wano wetulaga ate wakyamu nnyo. Wano wetulaga ate wakyamu nnyo. Njagala musharinge video. Mugende musharinge video. Njagala kubalabanga musharinze video. Nze mbasaba okusharinga video because njagala mwenna mubere ne information eri well classed, well equipped. So mwana Medi Nsereko Sebuliba. Njagala omanye Bobi Wine yakutegeera kikyoli kubanga jjukira wali omu approachinga Bobi Wine yakugamba atya. Wena ng'oseka amaje mu lukufu. Yengwako gye twabagwako mwenna mwali surprised. Mwalaba mwenna muli n'abasajja ababeeraawo abantu abali e East London awo. Simanyi kiki kye muliko. Abantu abali e East London awo, some of you mulinganga abalowooza nti nno mwatuuka. Naye njagala okubakakasa tulina okununula eggwanga lyaffe. Bwe mubeeraawo ne president bwe yatuuka naye abakyala babaswaza, abakyala abaaliwo mwawulira akalulu ke baakuba. Mukitegeera. So Medi Nsereko video twagitaddeyo ye video esooka. Ekyo njagala okugamba lwaki natadde video eyo, lwaki video eyo twagitadde. Mwenna neebawaawaza. Mugidibeti nze mukola ki njagala okubagamba Kyagulanyi ali very well sophisticated. Inside Uganda ne outside Uganda ndowooza yuke twakibalagako. We can protect Kyagulanyi. Mwenna abapulaninga okutuusa ku Kyagulanyi Bobi Wine obulabe. Mukimanye nti Kyagulanyi is well equipped. Mwatulaba ffenna abaali batambula. Abasinga waliwo bannange nze nno mwani mundi organizinga. Naye waliwo bannange abaali bawera 30 nga bali muleeya nga temusobola kubategeera. So njagala okubakakasa nti information yonna tugifuna in and out. Kakati wano wenjagala muwulirize bulungi baganda bange. Baganda bange mwenna naddala bawangalira mu diaspora. Mu diaspora ntegeeza ki bw'oba oli outside Uganda. Museveni yasooka n'aleetawo embeera. Mwalabye embeera president bwe yabadde e Busoga. Mwalabye abantu b'e Busoga nze nzijukira bwe nagendanga okulambula. Bwe twagendanga okutambula industry hub twagendanga Jinja. Naye kati mulabe Jinja bwe wafaanana. Naye njagala obbagamba baganda bange ffenna Museveni bwe yatugoba e Uganda. Ne tujja ebweru. E South Africa awo waliwo gurupu y'aba ISO. E South Africa awo naye njagala okubawoninga mmwe abali e South Africa naddala ba operating le Pretoria awo ne Johannesburg. Njagala obbakakasa nti tubamanyi. Kaakati njagala obbagamba baganda bange. Navaayo ne muganda wange Seggirinya wano. Bwe twatandikiriza zi WhatsApp group. Seggirinya ne mugamba omanyi. Nyina ekintu kyentegedde. Mwabaana bashagala njagala wano muwulirize. Bw'oba wangaalira mu bendo lya Buwarabu njagala okoone ka emoji wano. Just koona ka emoji kokka mmanye nti wangaalira mu bendo lya Buwarabu. Eno message erigenda wammwe. Bw'oba wangaalira Dubai, oba wangaalira Saudi Arabia, oba wangaalira Qatar, eno message yo. Bw'oba olina omuntu yenna gw'omanya awangaalira mu Bawarabu awo, njagala eno message. Ekisooka muganda wange Lumbuye yavaayo n'abagamba muve mu zi WhatsApp group. Baganda bange muve mu zi WhatsApp group. Kati we nalina omukwano ne muganda wange Seggirinya nga tukoze zi WhatsApp group twagala okubayamba mujjukira abaana b'e Saudi. Twabakoleranga WhatsApp group twagenda okulaba. Nze omanyi engeri gye ndi security conscious
nagenda okulaba nga ndabamu abaana bawala abavandimwe. Bwe nalabamu abaana bawala abavandimwe ne mmanya Museveni ono ne bakwano be badiployinga abaana bawala abakola obwa Shagal bo bwe bajja mujjukire mwenna abakola obwa Shagal. Sagala kubayita bakadaama oba mwenna abakola obwa Kadaama oba mwenna abakola obwa Sekadaama. Waliwo emirimu emirungi, waliwo abagagga abayagala abantu abalungi, waliwo va ku abo be mukolera ababa mistreatinga abo be banaku. Naye waliwo bali abakolera abagagga, waliwo abaana abasipaayi abali e Dubai, mwenna abawangalira eddeira, mwenna abali musimanya mu zi apartments baziyita batya baziyiza batya mwe muteeka buddeeko omwo babuyita batya bannange mubumbuulire. Najja wano ne mbagamba mwegendereze mwenna abali abawangalira mu bendo lya Buwarabu. Bw'oba oyingidde mu WhatsApp group toyogera anything that concerns you. Toyogera about yourself, toyogera gyova, toyogera kokola ki. N'ekirala kye nabawoninga ne mbagamba mwegendereze abantu abali eyo abatransferinga ssente naddala mu abali e Saudi Arabia, mu abali e Dubai na mu abali e Qatar. Mwegendereza abantu abatransferinga ssente. Ne mbagamba ekintu ekyo kati ndowooza mukirabye. Bannange njagala obbagamba gwe wenna ajje Saudi Arabia, ajje Dubai, ajje UAE, ajje Qatar, baba bakudocumentinga dda. Era kyova olaba abantu abasinga muzzeeyo nga muvudde Saudi Arabia, muvudde Dubai, muvudde wa ne mufuna ebizibu. Kati njagala mwenna baganda bange nsoose kusooka kuba Middle East mwegendereze zi WhatsApp group omazi bed space. Muli mu bed space omwo nga mulinamu abaana bawala bambega. They don't necessarily need to be abawala bavandimwe, no. Kubanga ne mu bavandimwe mulimu abantu baffe abategeera. Mu zi bed space omwo mulimu abaana bawala abeetunda naye nga bambega babajjamu information. Kakati gwe baba wangalira mu bendobero lya Buwarabu ng'oyagala enkyukakyuka, please ebigambo bibeere very slow. Ojja kuddayo eka nga contract ye weddeko ogenda okulaba Masabo ono babadde bamudocumentinga, Masabo ono babadde bamukubira amasimu. Hamukitegeera? So njagadde mwenna abali eyo mwegendereze. Gendereza ani akusindikira ebintu e Kampala, ani gwowaddeyo, because baba documenti nze mwenna Museveni gyasinga okwagala kubanga baali balowooza nti bwe banaatusuula eno then batukasuka kulaalira nga Bobby bwatugamba nti batukasuka kulaalira naye tukomyewo naki? Tukomyewo n'ebirimba. Aba agenti ba Museveni bali okuva e Kenya, Tanzania, Zambia, South Africa. Naye mwenna tubamanyi bulungi nnyo. So kyenjagala obbakingiriza mwenna. Muzive muzi WhatsApp group. Ekirala kyenjagala obbagamba, naddala mu abawangalira ku TikTok. Nga muganda wange Lumbuye bwe yabawoninga mu making sure. Naddala mu abali e Uganda. Ku TikTok kuno kuliko abantu Nsereko be ya deployingako. Kati Nsereko njagala wano osembere bulungi. Kamala okunywa mu kacaayi. Nsereko njagala osembere bulungi. Bw'obeera ku TikTok n'owulira omuntu ng'akugamba mbu nze nkukolera ku by'okujja ebweru. Bw'obeera ku social media n'owulira omuntu ng'akugamba nti nze nkukolera ku by'okujja ebweru, please be cautious. Please weegendereze. Nina muganda wange wano gwe njagala okuwooninga. Waliwo muganda wange ono gwe bayita Chairman. Chairman obeera Sweden awo, nkulaba otambula nnyo, oli very excited. Chairman njagala okugamba nga Kayanja kye yakoze kye yabadde agezaako okukola, nammwe abalala mwagala kukikola.
So baganda bange mwenna nkimanyi ovudde mu Middle East oze n'akasenteko oze Uganda oyagala kujja mu Europe njagala obeere very careful n'omuntu gwowa information yo bw'ojja ku TikTok n'owulira omuntu ng'akugamba nti nze ndeeta abantu kuba waliwo n'omukyalo omu abe ali Germany awo naye akola bividiyo n'agamba abantu mbusimanya waliyo kino mbusimanya wali kino mbusimanya wali kino bannanga omuntu agenda okutwala eweeru ajja secretly omuntu agenda okutwala ebweru ajja secretly tajja publicly because njagala obagamba zino ensi kati ziri against immigration mwalabye Bungereza awo gye mulaba Bungereza eyagala okutwala abantu e Rwanda Joli nti Rwanda eri shefu Abanyarwanda abawangalira mu Bungereza ba refugees basukka omutwalo gumu n'ekitundu singa Rishi Sunak yabadde faithful yandibadde akwata Abanyarwanda abo n'abazaayewa e Rwanda naye kati mulaba ekigenda maaso ate abantu abo be bagambye nti no bagenda kubatwala bonna kati bazze wane ewaffe era kati ffe ekizibu kye tulina kati kye ky'abantu abava e Bungereza bayingidde wane Ireland government ya wane erwana nnyo because under the refugee convention omuntu bwajja n'akugamba nti tali safe tosobola kumutwala naye Bungereza nga bwe mumanyi nti bayaaye bo basazeewo babatwala e Rwanda naye banaabatwala e Rwanda ayusuwa nti bagenda ku endinga up Rwanda kati gwe muganda wange alaba video yange eno njagala obeere very careful bw'obeera ku TikTok mumanyi mugenda ne mubeera ku TikTok eyo ne mu getting excited mugenda kubeera ne ku TikTok eyo ne mu getting excited ne mwogera ebintu byonna bannange njagala obagamba ffe bire ebintu bye mulaba wano twabikola nga twegendereza waliwo akalala ke mbadde ndeseeyo waliwo omukyalo omu mukyala gwe oli mu struggle mukyala gwe oli mu struggle otandise okujja n'ekiboozibozi nti ffe ababanja kabaka tuleeta diversion naye bwe nzijukira mwannyinaze ggwe jukira pressure gye watuteekako nze ne Rumbuye wali toyagala tubeere ku media kuno nga twogera ebituufu bwe njogera ebigambo ebyo ndowooza ontegeera ogenda n'ogulira abaana airtime ku TikTok ne bagamba mmwe mwaboogera ku byakabaka mutudivertinga budivertinzi bannange bwe tuba twogera ku byakabaka we are not diverting you kabaka is the core kabaka ffenna kwe tuyimirira kyovola wa Museveni yamanya amaanyi ga kabaka nze nabagamba nali mwana muto nendaba kabaka e Masaka Museveni amanya amaanyi ga kabaka kati gwe bwe tomanyi maanyi ga kabaka mu lutalo luno lwe tulimu then gwe kiyite diversion so mukyala gwe ne ka group kammwe you are the very same people abatandika wano nga mugamba nti ebyampuuga tudivertinga abantu bwe twatandika ebintu bya mpuuga wano nga mugamba nti tudivertinga abantu naye mwagenda okulaba nga ekintu kya mpuuga kibalidde ne president n'avaayo kati akyogerako openly yabadde Busoga n'akyogerako openly so mbadde mbasaba mwenna be bagulira airtime kubanga nze sijja kukuwa mannya naye mbadde nkusaba nti faate boolaba wano we are far tuli wala nnyo mutandise okuvuga ekiboozi nti buli muntu ayogera because mwe kabaka tabaluma nefe njagala okugamba gwe bw'okwata Semakookiro bw'okwata oli omulangira simanyani n'okwata bannange singa mumanye ebiri Emmengo Vuluguma Mayega gwakoze Emmengo singa mumanye Vuluguma Mayega ffe tetugenda kutuula wansi ng'abantu b'Erwenzululu
ate sijja kugamba nti nno bo bambi sijja kubaga eyambo abantu berwenzululu temuyina maanyi naye ffe abaganda ffe nga Museveni bw'otugamba ffe ng'abaganda no my friend we are not going to sit down so omuntu yenna bw'omulaba ng'ali mu ffe n'avaayo n'akugamba mbu ffe okubanja kabaka tudayivatinga oyo manya ye mulabe wa struggle bwe tuba tubanja kabaka tetuvuma tukugamba mayego nga bwe weeyita ow'ekitiibwa kabaka ali luddawa that is the simple thing mwe bannange singa munaamanya vulugu ali emmengo batuuse to the extent okugula abalangira Mayega tukimanyi bulungi nnyo nti abaana ba kabaka abamu abajjako amasimu kubanga okimanyi nti nno bakola ki abaana mbosuubira bebawa abalala abantu information Mayega ba relatives ba kabaka abata subscribinga naawe lekeraawo okuba pressinga Mayego ina abantu bogulo ina akabondo wane Bungereza ne Boston batukubira amagundi mbu mumanyi ali somewhere mbu bagenda by friend fe produce kabaka Homo kitegeera so gwe wenna avaayo n'ogamba abantu mbutu divertinga no Kyagulanyi yakugamba gwe kwata w'okutte nange nkwate wenkutte kati gwobolaba omuntu kubanga abantu abasinga bannange baba divertinga nnyo mu bintu bya Buganda abantu kati njagala bagamba singa Obuganda bwakola ki Museveni akimanyi ekyali ekayunga so gwe bw'ovaayo n'otandika okutambuza gundi oyo mbw aboogera ku kabaka diversion tujjukira bwe twali twogera ku Mpuuga wano ne gurupu ye Mpuuga alina gurupu nnene Mpuuga alina gurupu nnene naye mu gurupu ya Mpuuga omuntu eyabavaayo n'abeesamba yali Honorable Nambooze Mpuuga balina pulaani nnene nnyo era pulaani ya Mpuuga mmwe mwenna come 2025 mugenda kugitegeera olole mugenda okutegeera Mpuuga musajja mubi nnyo Mpuuga musajja mubi nnyo ne gurupu ye okitegeera kakati eyo tuvuddeyo so baganda bange mmwe mwenna abalaba video yange eno mbadde mbasaba bwe mubanga muli mu diaspora bwe mubanga mu planning okujja mu diaspora because Museveni anoonya to survivinga tutya mu diaspora Museveni kyanoonya ate on top of that waliwo abantu Museveni be yatuteekamu abakumanyi mu information bannange nkusaba oli Bungereza oli Canada oli ludda omuntu ne bw'abeera mukazi wo kubanga abantu abasinga mwawasa abakazi abantu abasinga mwafumbirwa abasajja nga temubategedde to revealing information yo Homo kitegeera abantu abo be mulaba bo bazze abantu kati ng'omuntu gwe njagala obbagamba Salvador alina mukazi we ali Canada naye Salvador akeera ku mukazi we yakilaiminga nti yali election agent nupu agent mu kulonda Salvador yakilaiminga nti yali ki mukazi we yakilaiminga nti no yali nupu agent mu kulonda kati ali Canada kusaasira the very same kusaasira era mukyala go wavaayo wano n'ogamba bwe nagenda kusaasira n'ogamba mu kusaasira ali Take muba mujja mu masavu naye kusaasira mwagenza okulaba ng'ali ludda wange ali mu America you are the very same person bwe naleta message ya kusaasira nti ali Canada gwe nojja n'otulingamba mbu ali Canada I mean ali Take bagenze mujja mu masavu so njagala obbagamba baganda bange abantu bano baagala okumanya how do we survive in diaspora how did we came to bannange mugenda kulaba ng'obeera Bungereza awo obeera somewhere bakugambe nti baagala ku revokinga butuuze bwo naddala ffe ba activist
mwalabye ekyavudde Canada singa tetwabadde bagezi nnyo. Naye kati njagala okubakakasa mmwe mwenna ba Salvador, mmwe mwenna bakusaasira, mmwe mwenna baani, kati naffe mugenda kutulaba. Gwe wenna ngo subscribinga ku Museveni ng'omanyi nti wafuna asylum. Bannange twabadde tuwabasiriikirira. Kubanga tewali muntu yenna gwe mulaba mu diaspora yenna yereega. Aliwo nti yakeera ku makya n'agenda ku home office oba n'agenda somewhere n'abagamba nti mumpe obutuuze. Naye ayina kye yalimba. Ayina kye yayogera. Kakati bwe muba mwagala okutumanya kike tuli, mugenda kukitegeera. Muli mu nupu chapters temwagala bintu bimuvinge buli we bakubira amasimu bannange kino twagala tukole bwe kiti mwe mukola kino bannange kino twagala tubeere bwe kiti mwe mukola kino. Tubategedde. Kati gwe bw'oba omanyi nti owagira Museveni ng'oli mu diaspora, fenno bwe tugenda okuvaayo ne information, tugenda kuvaayo ne information entuufu. Kubanga kusaasira gwe bw'oba olaba video yange, you are still an advisor to Museveni. Kusaasira, you are still an advisor to Museveni. Gwe muka Salvador wa forging empapula ku NASA n'ogamba mbu wali nupu agent mu kulonda okwaggwa. Naye nga Salvador mumanyi bulungi bw'aba akola ki? Muntu wa Museveni. Hamukitegeera. So baganda bange njagala obbagamba enenwana gye tulwanamu eri very very well sophisticated. Nibe munaakola mutya temujja kusobola kutukola ki. N'ekirala mwe baganda bange mwenna abagula nkimanyi muli Bungereza awo muli mu America mu making sure buli muntu yenna aleeta ebyokulya okuva e Uganda. Mwenna abagula ebyokulya okuva e Uganda mu making sure nti omuntu abaguze ebyokulya first and foremost omuntu oyo alina okubeera ne license. Baganda bange mwenna abali mu diaspora ng'omuntu yenna akuguza emmere ey'ewaffe making sure nti omuntu oyo ali licensed. Bw'aba tali licensed, please buli kintu ky'okola bw'oba omanyi nti oweereza ssente wa Salabedi ali licensed, well and good. Anything that happens to you, mwenna ekintu kino mukyakiyita kyakukola ki? Because Museveni ayagala kumanya. Tatumanyi. Anoonya kojja omugezi abeerawo atya. Kojja omugezi asobola atya okutambula. Yabadde South Africa, ali Bungereza, kati agenda abantu be Canada nzijja. Kubanga mwe mubeera awo the likes of bakusaasira abo simanya mukyala Salvador nzijja abantu be Canada nzijja. Kuba kitegeera. So, luno tuli mu lutalo. Temujja tufugira waka na mu kibira. No. Nze bwe mba nzize Uganda mu nkuba emiggo gyonna gye mwagala. Bwe mba nzize Uganda mu nkuba emiggo gyonna gye njagala. Naye failure to that tugenda kubakolako. So mbadde mbagamba. Mwenna abatunda ebyokulya nga biva Uganda. Please, omuntu yenna akuguza ebyokulya nga biva Uganda, bw'akugamba nti njagala bireetawo, mugambe I'm very very sorry. Genda ku dduuka, first and foremost bw'oba obigula ku dduuka, making sure nti edduuka eryo liri licensed. Mwenna ab'e Dubai, mwenna ab'e London, mwenna ab'e Boston, mwenna ab'e South Africa, mu making sure ng'oli wankyukakyuka nti omuntu akuguza ebintu ali licensed. Because if something happens ne bakidetectinga nti bwabadde butwa, oyo muntu I will be liable. Nkiddamu mwabagula ebintu obigula London, obigula Manchester, obigula Newcastle, obigula Birmingham, obigula wonna wogula ebyokulya bya Uganda kano mukasalemu mukabagambe, making sure nti oyo muntu ali licensed. If something happens, then
oddayo omuntu oyo. Ekyokubiri, abagenda kukyusa akatiba. Bagenda kukyusa akatiba bagambe nti bakola delivery. Whereby mweyo delivery nkoteekamu details zo ne address yo. Because bano abantu kye baagala nnyo profiling. Baagala nnyo profiling. Make sure bw'oba ogula ekyokulya, bw'oba ogula ebintu ku muntu nga tomwesiga, oba omwesize nti ali licensed under that country's law, tomuwa address yo. Bannange luno tuli mu lutalo. Mwe abakyazannyisa ekintu kye tulimu kinene nnyo. Mwe abakyazannyisa ekintu kye tulimu kinene nnyo. Don't trust anybody. Kati mukitegedde, mukirabye, mwe abaddayo Uganda, tokyasobola kuyisa ssente Entebbe, tokyasobola kuyisa simu mpya Entebbe, mwe abakola transfers e Uganda, bonna bamanegundi bonna, tokyasobola kutwala millions zisukka 3. Nga URA ino okumanya ani azisindise. Mwe bantu mmwe mukyazannyisa Museveni. Sharing a video. Watch together. Temuzanyisa Museveni gwe tulwana naye muntu musajja mukambwe nnyo. Museveni gwe tulwana naye muntu mukambwe nnyo. So abantu bo mu diaspora muwulidde message yange eyo. Muwulidde message yange eyo bw'oba ogula ekintu. Making sure togwayo kubanga asoose n'atu profiling mwe n'abaana abali e Deira Dubai, mwe n'abaana abali e Qatar, mwe n'abasindika sente e Uganda, mwe n'aba profiling, mwe na information yammwe bagirina. Kakati bamugambye kubanga Museveni jjukira buli muntu yenna akola business e Uganda teri mugagga yenna nga tasubscribinga ku Museveni. Nabagamba e Uganda ne muganda wange Kisekka kino yakibagamba teri mugagga yenna Uganda nga tasubscribinga ku Museveni. Nze kitange yali musajja musunzi w'amafuta. Naye amafuta gonna aba abasajja bavandimwe baagatugobamu. Mulabye ekyagudde ku BMK. Abasajja abagagga bonna basembuule bonna mu malaba. Twavaayo wano ne tubagamba nti navayo wano ne mbagamba nti strike y'abasuubuzi tesobola kulastinga. Kati where are the traders abali bakuba ebinnyo wano, abali bakomba ebinnyo? Abasuubuzi bali luddawa. Kati nabagamba abasuubuzi bali luddawa. So mwe mwabazanyisa Museveni bannange. Muli very, very, very good blind. Museveni kati atufugira ku bintu ebisinga naddala mu Buganda. Museveni yakeera ku makya n'amanya nti bw'akwata Obuganda bw'ati awo atumaze. Mwe abali mu Catholic Church mwe baganda bange Abakatuliki eno message yammwe. Baganda bange Abakatuliki eno message yammwe. Fa abasiraamu Museveni yayambibwa nti ma America yali etulwanyisa. Kyovolanga Museveni bwe yakeera ku makya n'agamba mbu ADF mbusimanya ye yagitondawo kwoyo omusajja Jamiru Mukulu. Mwenna Jamiru Mukulu mumulaba. Ali w'abakazi be, ali mu kweyagala. Tebamuleetanga na mu court martial. Mukitegeera. Kati mwe baganda baffe Abakatuliki tukimanyi kyaki yeerubaga mwenna akabano kaagiyingiramu. Mubaddewo mwe mufurantinze Mathias Mpuuga. Seggona akali amaggwa. N'abalala bonna abo be mulaba batubonyaabonya mwe mubafurantinze. Mwe mwali mubonyaabonya Kyagulanyi wano nga mwagala Mathias Mpuuga abeere addemu okubeera loopu. Kuba okitegeera.
muganda wange Wudu tubuulire kituuse endejje jangu wano sindika message wano ne bwoba sindise audio sindika message wano tujja giplayinga oba kitegeera mwana abali mu kuzannyisa ebintu bino naddala mwe abakatuliki tukimanyi nti akabano katwala chachi y'abakatuliki oba kitegeera tukimanyi akabano katwala chachi y'abakatuliki abakatuliki okitegeera so mwana Museveni kyabadde atya Obuganda Museveni abadde atanya Obuganda kati we yamala okufuna Obuganda n'abunyweza n'agamba nti alhamdulillah kati Obuganda abunywezezza bannange singa tetuddamu kwetegereza kubanga mwenna mwawulidde ka video kano kabadde katono abakagize mwawulidde ow'ekitiibwa mulwanya muli bwe yabadde ayogera mukimanyi nti omulundi guno nandi Katikkiro yafunye obukulu bungi owulira kubanga Katikkiro sigula oteekako abataka owulira Mayega obukulu bw'alina kati n'ennaku zino ya appointing abataka abataka bakabano owulira ono Katikkiro munne yamugamba nti obukulu bw'alina bungi mwalabye ku mipiira gy'ebika mwalabye kuki biye bannange since when nga kabaka tayagala kujja mu bantu be njagala kubabuuza mmwe mwabalaba video yange eno mwabagamba mbutwogera propaganda since when nga kabaka tayagala kujja eri bantu be mwakoma ddi okumulaba era kabaka we mwamulabye ndowooza mwamulabye sayini ze yakoze kabaka kati ayogerera mu sayini because musajja wattu bamuzontowaza kabaka ayogerera mu sayiniz muganda mwamulabye be bamuzontowaza kati muwulire omusajja Katikkiro n'ebintu byabagamba abataka layini namba kyetuva tulayira muliika mutabani wa Gundi va mu nnyumba ya Gundi bataddeko n'omulala omutaka nakiwulidde jjako nze mukimanyi nti omulundi guno nandi Katikkiro yafunye obukulu bungi taka yaibwe bw'atamatira na nsala ya Kisekwa yajulira ewaani ewa Kabaka nze mbadde sinawulira nsala ya Kabaka n'olwaleero ku musango ogwo ntono ne bamutta mu 1995 nalindi member wa bannange bintu bye tuliko si propaganda oyo Dani Muliika ow'ekitiibwa Dani Muliika yakugamba Dani Muliika we yabeererawo te appointinga mutaka yenna neno program saagala giyingira mu kubanga ya muganda wange Lumbuye hamukitegeera so ebintu bye tuwogera tuli very very serious kakati ndowooza mukiwulidde bulungi abantu be Canada mbagambye abantu be Dubai mbagambye kagege nkugambye muganda wange chairman nkugambye ku TikTok program zokola mwenna namba woninze banna Uganda temugenda ku program z'abana abaana they are security agents they are regime agents bajja ku TikTok okwo ne babajjako information yammwe mugenda okutuuka ng'ebintu bibabeerera bibi toriviringa information yo bw'owulira omuntu njagala obbagamba n'ate nammwe mulina okwegendereza mu abakola bi programu bino kubanga akawunti yammwe okugiteeka mu home office ye wammwe gwe chairman gwe njagala owulirize bulungi nnyo akawunti yo okukuteeka ku home office ye Sweden nebeeranga ekumonitoringa nawe mukyala gwe abeerawe Germany akawunti yo abantu ne bagiroopa nti ebintu byoyogererako oyagala kukola bya human trafficking bannange mujja kwesuula ku buzibu mujja kwesuula mu buzibu hamukitegeera mujja kwesuula mu buzibu lina abasanyu jerere ng'Abaganda balabye ku Ssaabasajja Kabaka waabwe era nga kunaaba kuzza mu maanyi kwa njawulo nga Kabaka waffe akomyewo
nga tumunyumirwa nga tumweyagaliramu nga tunyumirwa Ssaabasajja Kabaka nga bwe twasuubira oba nga bwe twakisaba obwedda n'obwedda. Ssaabasajja Kabaka yali muntu wa Bannayuganda era nga Bannayuganda bamuwuliramu ekitiibwa awamu n'essanyu. Tukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka yonna gy'ali Mukama amutukuumidde era akyagenda mu maaso n'omukuuma ebbanga lyonna. Ate era tulina okukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka ajja kubeera ekituufu kyalina okubeera. Wewaawo abamalamu amaanyi bangi abatuleetera okwebuuza ebibuuzo nabo bangi, naye tetutidde kubanga kye twagala tukimanyi era ku lwa Ssaabasajja ne Uganda eno bingi bijja kukyuka. Twongera omusabira Mukama waffe, Mukama amutuwangaalize.